Mbengave byanzi bya mulaga tebigwamu nsununu. Ekyamazima enjalage z'ekiwami ziriibwa ayonka. Ate nkimanyi bulungi nti nkuba ya ddumbi eringa mmere ya kijjo, kubanga munnange bagyogerako nti eyo eriibwa ayonka. Nze musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'antagwira kye yakimu kiwoowoolo munnyo gwavu atalina mazzi talya. Ndi Sava kubanga ni mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waalwo Kaluwoomya okwetoloola Ssengendo Nnabulamu. Ekyamazima tebayinza kukuwa kazibikira ngatto kyokka ggwe n'otosiima n'ofuukira ddala nnantasiima. Newankubadde awasa nnantasiima baamwogerako nti tamanya nsiitisiiti, ekyo kiba kikuwa essomo kati ndo sobola kufuuka nnantaganyula ng'omugumba omunafu kubanga si mwana ate si lubimbi. Ekyamazima ezo enkulubiru bwe zigwa mu luli olwa Nakitokolo oba olw'entemera zitandikirawo okukola omubumbirano. Kati nno nze olwaleero olugendo lw'empiseemu okutuuka ku kye ŋŋenda okubalaga, nammwe mujja kwebaza nnyo Kataasambuzi Kungo, mwebaze Ssebintu oyo Guluddene, mwebalize ddala Namugereka kyetonde Katonda era kyebagaba agabira abalungi n'ababi olw'okuba nti kyembaleetedde kyanjawulo nnyo. Ndudde nga nnoonya omuti oguyitibwa omuyiki. Ogumanyi? Wali ogulabyeko? Bannange kyogenda okulaba wano kugamba nti kyekiikyo kyennyini ekibembe mugulu ng'olweka kuba nsiri. Wabula siyinza kutenda buwoomi bwa nswa nga sinnatendereza nkuyegeza abumba. Njagala okwebaza omukulu Malugge Yunus era omuwanika waffe ku mukutu ogwa Namayumba Wake Up Munnabusiro munnange eyafuddeyo bwe nakoze eddoboozi olunaku olwajjo nga nkubiriza Abaganda bonna okwetoloola Obuganda bandagirire ewali omuti ogwo omuyiki. Ate ne nneebaza n'omukyala muzaana wa Kabaka mukyala Matilda Namusisi ow'erinnya, kubanga mukulu Yunusu bwe yantembeese yantuusiza ku kyalo Luguzi era nga mundaba ntina ntambula mbetegera mpola mpola wano. Nzenna akamwenyu kennina keeko okuzuula omuti oguyitibwa omuyiki. Mugitamye mugimazeewo mwokya manda, mugitamye mugimazeewo musalambaawo. Naye abaana bammwe be muzaala bino banaabimanya batya? Banaabizuula batya? Banaabitegeera batya? Weebale nnyo mukulu Yunus kubanga mu bukadde n'obukadde bw'Abannayuganda era Abaganda woolidde empanga kubanga oleese omusomesa ow'omulembe guno omutebi Munnabusiro ku muti oguyitibwa omuyiki era nga kaakano tutuuse guno gwe muti tusabuukulula tugubalaga. Kati twagala otubuulire kutwalidde ebbanga kigeyogera ebbanga okufuna omuti guno process gye walisenga otubulire omuti ebbanga gye tukutwaliddemu weewaawo. Waliwo olugero olugamba, tulina olugero olugamba nti kyaliiro kya mmere bakyagalira mu ddiiro. Emmere akaseera katuuka nga ffenna ku lujjuliro tutudde tujagala tugenda kulya buli, naye maama oli aba yagifumbye akaseera kaba kazibu kayitamu okugiteekateeka. Mwe mulabula birwalirira awo ebitole nga babitaddeko. Kitegeeza maama oli byaba ayiseemu waliwo okugenda okuyunja ettooke ate taliyunja buyunja wabula mu buwangwa alina okuligula, asooka kuligula, alina okuwaata, alina okusaanika, alina okusoosootola. Ebiseera ebyo byonna byamalaawo ng'ateekateeka. Kale nno ngeraageranya akaseera ako nekyempiseemu okulaba ntuuka ku muti guno. Mmalidde ddala emyaka nga ngunoonya era olunaku lwajjo nafunye omukisa. Mukulu Malugge Yunus muzzukulu wa Gabunga yankubidde essimu butereevu nga yakawulira eddoboozi eri n'agamba nti Munnabusiro lwaki obonaabona ekyenkanidde awo ng'onoonya omuti ogwo nga ndi wano nina we nagulaba, naye nga kitutte byeyana bisiibo nga nnoonya omuti ogwo. Waliwo bannanga bawulidde eddoboozi eryo nga bali mu mawanga eyo, abamu bali mu US abalala UK, ne bagamba kale nze nina we nagulina naye jjajja ate yagutema, nina we nali ngumanya ate ekyalo baatunda dde ettaka. Abaganda mutunze nnyo ettaka, kampite wano ate mbategeeza Abaganda mulekeraawo okwetundako ettaka, mulimalawo mulitunda. Abantu be musenza mu ttaka lye mutunda tebamanyi bukulu bwa bintu bino, babisaanyawo busaanya.
kati olowooza singa nnyini kibanja kuno kweri nannyini ttaka naye yatunda nga mmwe abasinga bwe mugenda mukola singa bino tusobola okubiraba tekyandisobose n'olwekyo mwekuumireko ebyammwe kanga akira kaffe olugero muluwulidde ekirala twawandika ekitabo kino olulasanga ekirimu ebintu bingi nnyo olina okumanya noonyereza osobole okumanya kakati omuti guno twaguwandikako mu kitabo olulasangeye n'ebikwata ku muti guno bingi nnyo naddala empiki ntandika okusomesa ekikwata ku muti guno empiki abamu muli mu bibuga eyo mwesa bwesa myeso nemwesa nemutambuliza okwobudde nemwogera ebyobufuzi nemukola ki nemutwayiriza obudde naye ng'empiki zino bwe ziva mumanyiwo omuti mugumanyi kwe ziva wanono tubasoomooza kubanga omuti tugutuukiddeko ddala tutaddemu amafuta okutuuka ku muti guno tutambudde tusuze nga tubadde nga tusula tutunula nga tulowooleza we tunaagujja mukyala Matilda Mukama Katonda amuwangaaze nnyo mukyala Namusisi Namugereka amwongere amugonnomoleko obwaliiri mukyala Namusisi Matilda wane Luguzi Mukama Katonda amutuwangaaliza olw'okukuuma omuti ogw'ettendo bwe guti omweso kya buwangwa era gumukumiza nnyo egy'obuwangwa gye twanyumirizaamu omweso ne kabaka kintu yennyini yagwesanga era omweso gwa kabaka kintu gwalinga awo ku lw'entebe ekitala omweso gwa kabaka kintu gwalinga mu lwazi naye olwaleero omweso Abaganda gwe mwesa guli mu miti babajja omuti ne baguteekamu obunnyannya obwo bwe tuyita amasa bwe liba limu liyitibwa essa kyova olaba waliwo enjogera egamba nti akutte mu ssa oba akutte mu lyampiki okukwata mu lyempiki kino kisoko kitegeeza okuviiramu awo kubanga bw'okwata mu ssa nga temuli mpiki era oba oviiriddemu awo n'olwekyo bagamba nti obadde oyagala ssente teziriiwo okutte mu lyampiki essa eryogerwako litegedde obwo obunnyanya bwe bateeka mu lubaawo olubajjibwa obulungi nga lwakwesezaamu mweso naye nga zo empiki weetaaga nazo okuzimanyako weetaaga okuzimanyako naye nga tonnaba kuziraba omanyi we zibeera zitunula nga tezinnaba kweyasa kati zino zempiki nnoolwo ezo mpiki naye mwabeesa obwesi ababeereyo mu bibuga muyinza obutazitegeera mu ngeri eyo gye zirimu muyinza obutazitegeera muganda wange mukulu Yunusu yabadde alina empiki gy'alina yagendazeeko naye waliwo eno kati eno ndowooza bajja kusobola okugirabira bajyawo eyo yempiki neeyanziza nnyo weebale nnyo weebalire ddala onsobeza ng'eyandira kubanga akusuna ate eno bwakusiisiita ekyamazima guno gwe gwannanteze ebulamba muziraba empiki muziraba ate abamu tebazaawula na malanga balowooza nti amalanga zempiki amalanga buba buntu butono nnyo bugenda mu nsaasi zino zempiki ziva ku muti oguyitibwa omuyiki kati wali tukulaze empiki nga ekyali mu kisosonkole kyayo ate kibisi naye bwe kikala kyatika neevaamu n'olyoka olaba ensigo zino eziyitibwa empiki bw'ebeeremu tusobola okugiyita oluwiki oba oluyiki oba oluyiki kati ekisosonkole kirimu ebeevudde kino bwe kyatika kino nakyo tukiyita oluyiki wabula omuti kwe ziva bwe guyitibwa omuyiki kangende ngukwateko guno gwe mulaba nkakasa nti tugubalaze bulungi tewali kyakwekwasa mugutegedde nnyo mugulage abaana bannaffe mwe abakulira abawangalira ku mawanga n'abaana abazaliddwa era ne bakulira ku mawanga ogwo gwe muti gwe bayita omuyiki n'atalabikalabika nga munnange ezziga ly'omujaasi era n'atalabikalabika ng'ekimuli ky'endaggu mugufunye era mugulabye bwe gutyo bwe gubeera omuyiki okuva empiki ezikozesebwa mu kwesa oba mu muzannyo omukulu ennyo ogw'Abaganda oguyitibwa omweso naye ng'omweso mu Buganda gwaleetebwa abachwezi okusinziira ku byafaayo tutegeezebwa nti baali beesi nnyo ab'emyeso era guno gumu ku mizannyo emikulu ennyo kyobalaba wano mu Buganda nawo guweebwa ekitiibwa ate si Baganda bokka Abanyolo Abakiga Abanyankole Abagisu Abasoga bonna bategeera omweso temunniima nti temugutegeera basebo ne bannyabo naye mubadde mukoma mu kuguzannya abali mu bibuga eyo mwenna mubadde mukoma mu kuguzannya naye ng'omuti okuva empiki zino ze mukozesa okwesa temugulabangako n'ekyo kino tukoze kya byafaayo nnyo okuteeka omuti guno ku lutambi bannange gavumenti ya Ssaabasajja
obwakabaka bwa Buganda ebintu bino mmwe muwulira mutyanga ffe abavubuka twewaayo mu butono mu busobozi bwaffe ennyonyi ntono yeekemba byoya obusajja obutono bulwanira musanya ne tutuusa ku bantu abangi ebintu bino naye nga gavumenti ennamba batudde Mengo tebafuddeeyo kunoonya bintu bino ekintu ekyo kinnuma nganze omuvubuka w'omulembe omutebi nkyogedde nganze kubanga nze Musisi Bosa Geoffrey Munnabusiro kitulumamu tukola naye nga ate tetuyambibwako tetufunye kuyambibwa kutambuza bintu bino naye nga ate ebisomoza namwe mubimanyira mubiraba waliwo enjawulo wakati wa gavumenti n'omuntu obuntu mu mpeereza wabanga weetaagisa okuyambibwako tuyambeko awasoboka tuyambeko kubanga nze omuti guno gunsomozeza nnyo okuba nti nno ndudde nga ngunoonya naye nguzudde olwaleero bukyalubanga lwa mmindi Abaganda bagutegedde n'emikwano gya Buganda nkakasa nti omulimu si mutono ogukoleddwa kyobola neebazizza mukadde wange Yunus Maluge ennamayumba neneebaza maama waffe mukyala Matilda Namusisi ow'erinnya olw'okukuuma omuti guno bannange maama tusense obuse buyobyo esunsa likayuuka bannange leero banikwebaze ntya ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire ababyokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye ndikubbira akakajja ebbira maama Namusisi Matilda weebale nnyo weebale ddala ogasimbidde mu butuufu okaŋŋambe nti otusimbidde oluwanyi ffe nga ffe ku kino ky'otukoledde okutulaga omuti guno n'Obuganda bwonna kati mmanyi nti wagenda kuvaayo abalala bajja okugunoonya kubanga tubalagidde gye guli mujje n'ensimbi kubanga naye tulina okumwebaza olw'okugukuuma kigenda kufuuka kya bulambuzi anti Munnabusiro kasita atuuka awantu nga batandika tulagire gye guli mujje n'ensimbi temujja nangalonsa omukyalo no mulina okumwebaza olw'okukuuma omuti guno ekyo kye mbategeezezza kale ndi ku plus kambayo olukomo lwange olw'essimu abaneetaaga abalina kye mwetaaga okwebuuza abaagala okubatuusa ku muti guno muyitire ku lukomo luno eri +256 781 599 343 ekigendererwa kyabadde kyakubalaga muti guno nakugubalaga mugutegerere ddala mugulabire ddala naye nga ebirala ebikwata ku mweso n'empiki mujja kubisanga mu kitabo kyaffe kino olulasangeeye waliwo olugero olugamba nti yeemazeemaze nga atta enjaliko ng'enkulu ekyatudde mu kwesa mulimu kye bayita enjaliko y'empiki emu bweti badde saakyogere naye nga enjaliko y'empiki emu bweti eyitibwa enjaliko ate enkulu ze nnyingi kati nga zino nga ziri mu kanyaawo ziri awo sigenda kwogera mpiki amannya gaazo kubanga mangi tegajja kuggwayo ate nga olutambi luno luwanvuye ennyo tukkirize oba tugaane kikulu nti tulambuludde omuti guno ne mugutegeera bulungi omuyiki kakati waliwo omukadde wange ate eyantegeezezza nti bw'okoonakoona ebintu bino muganda nge Vincent ku kamera nsaba omulise kamera eno ogitunuze mu bintu bino yantegeezezza nti bw'okoonakoona ebintu bino nga bw'obiraba bano nga bikyali bibisi nti bikola sabbuuni maama wange Namusisi neerabidde okukimubuuza naye nti bikola ekyovu nga bw'olaba ekya omo ebyo byolaba ebyo ng'obikubye nga bibisi bikola ekyovu bivaamu ekyovu ekisobolera ddala okwoza oba okunaaba kale nno eryo nalyo kino kyo tukibasomesezzaako mulina nno ogwa Nante z'Ebulamba ategeeza omukisa omunene kubanga ebintu bino osinziira gy'oli yonna yonna abali e Karamoja abali e Kenya Harare Zimbabwe South Africa Mpumalanga abali e Denmark Switzerland abali eri mu kyoto ky'Abawarabu kata Oman Saudi Arabia yonna Abu Dhabi mulaba ebintu bino butereevu kale nno naffe twebaza Namugereka olw'okutwolesa tumwebaza olw'okutwolesa oba okutuwa okwolesebwa nti tutambule kyalo ku kyalo muluka ku muluka gombola ku gombola tuzuule ebintu eby'amakulu nga bino kuba obaoli awo twandibadde ffe bamu ku abo abatawaanya abantu mu kibuga kugenda n'owulira nti ate oli abyono ate oli akubyono naye twebaza Namugereka olw'okutuyamba ne tubeera abantu abaweereza abantu ba Ssaabasajja nga tubawa ebintu eby'ensonga era eby'amakulu Ssaabasajja Kabaka awangaale.